Jacques mu council wano. Nali ndi mu senior esooka mu Kampala Senior Secondary School. Kyenda mugumu. Simanyi wali ozaaliddwa. Nali wende. Wali woli. Kakati ne balumba ekitongole ekitebe. Ne bakigaanirako ne batuma ababaka ab'enjawulo wali omubaka bamuyitanga Charles Awol ndowooza yali RDC wa tebali ba RDC ebiseera bali nnya ne babayitanga najja nayogera nabo bavuka ne bagaana ekyavaamu finally ebitongole ebikumadde byajja awo ne bikolagana n'abavubuka abafaabo abayisiraamu era okwakkana nga waliwo abaafa abapoliisi ne saidi eno n'embwa za poliisi ne zittibwa. Ebitongole bwe byajja waliwo okwambalagana. Baali beetegese abavubuka nabo neetege yaabwe gye balowooza nti beetegese. Finally abaana 400 baakwatibwa ne bagenda e Luzira. Oluvannyuma ndoza mu 93 baateebwa ne baddayo naye ndoza baalira kye baateekateeka oba oli awo babaanyiiga oba ki ne bakola kye baayita Uganda Muslim Liberation Army. Oluvannyuma yafuuka neyeewula Uganda Muslim Freedom Fighters. Eyo yali ebuseruka eri mu 95 mu Febu UPDF gyakuba abaana bangi ne bafiirayo. Abaasigalawo be nagamba ne bagenda e Bunia ne beegatta ne National Army for the Liberation of Uganda mu June wa 95 ne bakola ADF UMFF yeegatta ne Nalu okola ADF. Now ADF Nalu baali balala ne bano ADF nabo nga balala. Nindoza bali okusooka bo baali balowooza bagamba nti baali baagala kuliberatinga oba kununula busiraamu. Kyesirowooza nti kyali kituufu. Obusiraamu tebubangako mu buwambe. Okununula kwa 1996 tekwatunula bannayuganda balala bonna n'abannayuganda bonna kwabanunula. Abaddeko nabaddeko nentegeeza abantu nti sirabangayo nsi mu nsi zentambuddeko era ntambuddeko eziwera n'ez'obusiraamu nnyingi. Sirabanga nsi erimu ddembe lya kusinza nga Uganda. Freedom of worship. Ne freedom zendala zonna. Ne freedom of worship. Sigirabanga walala wonna. Ate nga abasiraamu byonna tubikola bituyinza obikola byonna ne tukola ebyobusuubuzi ne tukola ki ne that's the ultimate kitwetaaga kuba tukimanyi kyekyatutonza. Bagamba Allah tugamba a'udhu billahi minash shaitanir rajim wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saakola majinni n'abantu okujja kukola ki? Okunsinza. Omusiraamu ategeera akimanyi nti mission yange ku nsi kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Era bwe mbala n'eddembe eryo eddembe ddala liri secondary eddembe ddala lijja luvannyuma ngeri olokoze eki ate ndaba tetulina gwagenda mu muziki kino ojja n'okusoma khutuba gyoyagala imaamu abeera ku muzikiti n'akola khutuba yakola ki gyayagala ensonga gyalira nebaawo mu nsi endala n'ez'obusiraamu 100 ku 100 tekibaawo waliwo agiyitamu khutuba yikyogenda okusoma oba zibaweereza buweereza abantu ogenda bagamba ki ate oba bakuweereza buweereza nti mulundi ku weekend ejja yiino khutuba n'ogiyitamu gy'osomera abantu. So eddembe lye tulina n'okera ku makya n'oyaziina n'ogenda ozimba emizikiti n'okola otya eddembe eryo terisangibwa mu nsi nnyingi. So omuntu wagamba nti ayagala kuliberatinga Buisiraamu simanyi from what Obusiraamu tebubeerako mu buwambe. Eddembe erya okununulwa okwali mu 96 kwanunula Uganda yonna. Omuntu sekinomu ayinza okuba n'obuzibu bwe ng'omu bw'otoyinza kumanya nti Katamba alina obuzibu yeekwese naye nga kyayisawo kirala naye ng'eddembe ery'okusinza weeriri. So nsuubira nti tekyali kituufu nnyo era yali nsobi era safarinze nnyo olw'ekyo olwa decision eyo. So ne beegatta ne Nalu. Nalu tebaali ku bya Buisiraamu. Naye nze ndowooza kyasigalawo kati bakikozesanga as
factor that of cohesion that keeps the force together. Kuba bubuza mulwanirira ki kati abantu oyita okubawa ensonga so ne basula weeyo n'okusinziira ku bikolwa byonna bye bakola bikolwa bali wa busiraamu nnyo nawe nabadde ne ŋŋamba nti obukulembeze bw'obusiraamu n'abasiraamu namwe bannamawulire muteekwa okuvaayo ne mureclaiminga ne mulaga abantu ekifaananyi ekituufu ekirala ekifaananyi ekituufu kuba bali balaga ekifaananyi ekikyamu mulage ekifaananyi ky'obuyisiraamu ekirala balumba ebyalo Congo eyo naggambye balumba ebyalo bajja bakuba takbiira Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kati omuntu omukongo bwogobye mu kyalo kye gwosalidde omwana oba wa message ki so abasiraamu bateekwa okuba abasaale ennyo mu kusupporting operation yonna erwanyisa ebikolwa ebifaanaganako bwe biti abantu nga bayambadde amaliba gaki g'obuyisiraamu nga bebakola si bya buyisiraamu. tweyanzege kirungi kivudde mu nze kubanze nyuga ne conviction ennene n'okukkiriza kuba bw'obeera kino n'okirabako olina ate kyolaba ekyo oyogera kyoyogera nga oli wanjawulo kuba gyembeera mbalabye mbirabye neŋŋamba abantu bano so tuza abayisiraamu obukulembeze obw'ekisiraamu buteekwa okwegatta ku gavumenti n'ebitongole ebikuumaddembe okulwanyisa abantu bano babeere basaale nnyo babeere kumpi nnyo okugyayo ekifaananyi ky'obusiraamu. Waliwo example gye nawadde na mukwano gwange musirikale Lieutenant Kano wentuŋŋamu example ngiwonya ate ndowooza wano kyekifo ekitufu ojjiwa ngamba nti katambanze nakula mukama wange nakula ewaffe ku kyalo waliyo famire bagita bayampeza mihingo sibamanyi agamba nti twakula ewaffe twesunga olunaku lwa Idi ewa haaji oyo nga gyetugenda ekyalo kyonna netulya ku soda netulya ku mmere netulya ku nnyama ng'ayagala okwewola agenda wa haaji oyo ayagala okuteresa ekyapa oba ekiraamu agenda wa haaji oyo nga kyekifaananyi kyalina eky'obusiraamu ate nga kyekifaananyi ekitufu benyumiza nengamba kyekifaananyi ekitufu eky'obusiraamu kati kino bwe yalaba oluvannyuma ng'akuze nga tuli mu operation zino naga ate abantu ate abasale bagamba abasale mwena emitwe dini yo bagisoma we tali eri gye nabange wa haaji mpeza mihinga entuŋŋamo nalowooza ekigambo ekyo ne ŋŋamba kiri bwe kiti so tulina mmwe naffe na buli munnayuganda yenna naddala abayisiraamu bali be byambadde ekifaananyi eddiba lye bambadde bali beeyambaza bali baclaiminga okuba nti barepresentinga okuvaayo okuggyayo ekifaananyi ekituufu eky'obuyisiraamu. tweyanza nnyo tweyanzege Meja Bilal Katamba mugenda kukkiriza waliwo bakama bange buno bwaddakiika ng'emu babiri nja kubasaba mbuwulirize then bwe nkomawo tugenda tandikira awo wennyini programu namwatulira ekyagenda maaso. Buli kumacha zukukanesanyu kurasfa lunakulupya bilatabipya rasfa achisiza bolamu tukwaniriza mu family yaffe y'emifaliso gya Rose Form. Muno mwe muli buli kika ky'omufaliso kyonna kye wali owulidde. Rose Form, ensi y'ebirooto ebirungi. Amasomero mangi ogalabye naye Conde Hill Nasalani Primary School teryenkanika. Essomero lya Dene Boarding nga liri ku musingi gw'abasiraamu naye nga n'abenzikiriza endala baanirizibwa. Tuwandiisa abaana okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu era ng'essomero lisambisa amagulu asatu omuli ebyensi okukwasisa abayizi Qur'ani ku mwoyo okutumbula ebitone by'abayizi nga tuyita mu by'emizannyo wamu n'okuwa abaana obukugu obw'enjawulo mu bintu ng'okulima okutunga n'ebyemikono ebirala bingi. Conde Hill Nasalani Primary School tulina emmotoka ezitambuza abaana abaveeka ng'era ekitwawula ku balala ebintu ng'omufaliso byonna bisangibwa ku ssomero. Essomero liri wagazi bulungi ng'ebyendya wamu n'ebyokwerinda by'abaana bifiibwako nnyo. Wandiisa omwana wo kati ng'ojja ku ofiisi z'essomero ezisangibwa e Bombo Lukole oba okutukubirako ku nooti 7723299299 oba ku nooti 7 Conde Hill Nasalani Primary School e Bombo Lukole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
omuzadde kati kyetaaga kuba kamunguluze gonoonya amasomero amalungi omwana wo gy'alina okusomera. Nkwanjulira Ali Madinatul Munawwara Islamic Schools, amasomero amateeketeeke obulungi ku musingi ogw'obusiraamu. Kati tulina Madinatul Munawwara Nursery, Madinatul Munawwara Primary ne Madinatul Munawwara Secondary School, ng'amasomero gano gonna gasangibwa Mende wa Kiso. Ovaako katono nnyo ku luguudo lw'e Hoima n'okwata ku lidde Mende. Ali Madinatul Munawwara gasomesa eddiini busiraamu okwassa abaana Qur'ani ku myoyo, ng'ate ne mu luzungu bakolera ddala bulungi. Lirina ab'ekisulo n'abava awaka, abaana baliisibwa bulungi mu ngeri y'okufuna balanced diet, so ng'ebyemizannyo ne katemba babivaako nnyo. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso wali ku ssomero oba okumanya ebisingawo, kuba ku 0702 51 76 16 oba ku 0784 49 64 97. Ali Madinatul Munawwara Islamic Schools, buli mwana yeetaaga ebyenjigiriza ebisinga. Tukwanjulira Fortune Gold akolebwa Bidco Uganda Limited mu bipimo eby'enjawulo, ekitundu kya lita emu, essatu n'obudomolo obw'ettaano. Fortune Gold butto mulongoofu, talina bulabe bwonna ku bulamu ng'aggibbwa mu nsigo z'ebirime. Fortune Gold ekyokuddamu kyo eri ebyetaago by'okufumba. Butto asabikiddwa obujja mu ngeri eya zaabu. Fortune Gold akyusiddwa obukyusibwa mu ndabika yokka. Woomesa by'ofumba leero, weegulire Fortune Gold mu dduuka lyonna erikuliraanye ne supermarket. Fortune Gold, obuwomi bwa Uganda. Bagiyita Pearl of Africa Radio 107 akamuza mwenda ekkula eri omuntu bulijjo. Mwebale nnyo, mwebale eddala gye musinziira okubanga muwuliriza kimukula ky'amaanyi tetuyinza butabeebaza. Tulina Major Bilal Katamba tutunulira ensonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga. Major Bilal Katamba, operation ezigenda maaso mu ggwanga erya Congo muzimaliriza ddi era muvaayo ddi? Kibuuzo si kyangu ekyo ky'ombuuzizza, ekiri direct nnyo. Operation olutalo tegubanga kuzannya mupiira ogamba ntuzanye eddakiika 9 bwe ziba zeeyongedde mwongeramu injury time ebaddakiika bwe ziti nti bwe zituuka awo nga guggwa mu mbeera yonna oba guli kutya guba guggwa. Olutalo busibe luli. Of course we in timeline zaffe tugamba wano na wano tusobola kumalira kuba very accurate ti wano. Jukira nti tuli eyo olw'enzikiriziganya ya Uganda ne Congo. Era buli myezi 3 tutuula etugireviewinga era okubasinziira oba twongerayo obudde oba tebongerayo. Naye ndowooza okwongerayo ekigendererwa tulina kwesipanya okubudde naye ekigendererwa kifuniddwa. Tujja kuvayo ebbanga tunamalanga 1 nga Congo ekyatwagalayo kuba twagendeyo nga batukkiriza ebbanga emalanga bakyatwagalayo tujja kubeerayo oba nga tunamala ng'ebigendererwa byaffe ng'ensi 2 oba amagye ag'ensi 2 ebigendererwa byaffe bituukiriziddwa bulungi. Kijja kuba kitegeeza tusobola okuvaayo. Kuba ekyatutwala kimanyikiddwa kumalayo ADF kuteekawo mirembe na nkulaakulana wakati w'ensi 2. Okay, tweyanza nnyo, tweyanzeege Major Bilal Katamba. Njagala kufuna ku masimu, ndaba kaddi kakano tutwalaganya. Njagala kufuna ku masimu n'oluvannyuma tuwulire kyekiri eyo mmwe gye muli.
tugenda kuyita ku 0759 07 900 kwe tugenda okuyita mubeeko ebibuuzo bye mubuuza. Hello. Naam. Esebo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nesimye okuyitamu. Mulina muziku wa Simani Kaduka ekikombo kutambala kakandaavu. Kituufu wamma amagye gaffe mbwe Congo gali mu kubba golodi na kubbayo mbaawo. Kyamagye gaffe mbwe Congo amatu gali mu kubbayo bya bugagga Congo anyo kubbayo golodi n'embaawo kituufu. Okay. Meja agenda kuba. Okay, kale agenda kubanga akuddamu katono nyuka nterezemu wano katono. Bagiyita Pearl of Africa Radio. Oli omukulu akubuza nti ddala kituufu amagye ga Uganda gagenda Congo kubamba awo ogenda kubanga okyanukula. Kanfuna ono naye omwanukune. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono mulimi w'ekkojja. Esebo mulimi w'ekkojja. Nakati mbadde mbuuza omukulu oyo. Esebo. Njawulo ki wakati wa ADF ne Al-Shabaab? Njawulo ki eri wakati wa ADF na Al-Shabaab? Okay, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensonga yo ekibuuzo kyo akiwulidde bulungi era agenda kubanga akiddamu. Njawulo ki eri wakati wa ADF na Al-Shabaab? Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi